ekyo kibuuzo niwo kibuuza mutabanyi wange omuto aba akitegeera okitegeera nti n'omubuuza who is the enemy of this country aba akuddamu who is the president of this country aba akuddamu nti Bobi Wine. Kyagulanyi eri mulema okwogera ayogera Bobi Wine. So abantu mwena njagala mutegeere enwana. So n'omukulu ono bwetyo tulina omukuba. So basebo ne banyabo temubeera na shy okubaako kyoyogera nti eri tumwine yafudde. Tobeera shy kweyo ensonga because it is a strategy. It is a strategy to scare them. It is a strategy nebekyama. But are they scareable? I'm telling you. Obusungu okujjako nga tewaliwo intelligence wano mu Uganda. Naye season ezina intelligence eya high profile. I'm telling you my brother. Tewaliwo bwotunuulira obubaka bw'abantu nga bajagajiza omuntu afudde nolowooza nti kikomaawo. Mulimu political message mu kujaganya okwo. Okay. So ffe ng'abalwanyi tuli basanyufu mweye embeera nti kuzimu ku nsonga lwaki General Eli Tumwine yafiiridde Nairobi abaye takyasobola kugenda mu America. Ejama tasobola kulinnyayo Bungereza tasobola kulinnyayo aliko embago. Naye embago yetuukibwako etya gwe omulimu omukulu gwaliko muwozi tewali atamumanyi nti mutemu. Okitegeera abantu bonna bakimanyi nti aliko yalesi nnyo. Era bw'afuna omukisa okulembera lino eggwanga agenda kutta abantu bangi wadde nga ne taata we asse. Okiwulidde? Naye okukangakanga kwa muwozi tekugenda kuyimiriza nteekateeka z'abalwanyi. Because for us we are fighters. We are still pursuing our struggle. So omukulu asobya atya okulemera obulemezi ku ntebe kyekisobyo ekikyasinze obunene mu nsi yonna kubanga bw'ovaako obubi abantu babonaabona nnyo. Presidency ne bw'okikwata emyaka gyonna ne bw'ogamba nti ogenda kifiirako omala n'okivaako ssebo era eggwanga ne ligenda mu maaso. Bw'olaba ng'omuzungu kino kankikubulira olwaleero niwe kabakaana kato kayite nga anko. Lwaki kayita anko? Kubanga kaba kali waggulu w'okumanya ko. Tojja tumanyira tena. Ife ebintu byaffe by'ekiddugavu bintu bya kisiru nnyo. I'm telling you. Katandi gamba bali I'm telling you. Andi kakati ojja kuwakanya amazima. Eneme tuba tumubala nti muba musajja mukulu asigazza ani? Tiasigazza muganda we n'abalalalawo nti oke tumubala. Kiringa oli bw'anakuba amasasi nga mumanyi nti alina magazini emu. Naye nga muyiise mu bungi ne mutandika ogibala n'atulisa bwe pa timusigaddemu 3 mulimu. Ne muyiika n'atulisayo 2 mulundi gumu papa. Okiwulidde? Mugamba 29 ge gasigaddemu. Ajja kupowa bwemweyongerayo bwemufunza agenda okumaliriza nga magazini nkalu abantu balemeddewo. So kakati abakulu abo bonna ku Kyagulanyi balinga owakagaali atomera twere mabega tayiza na kuwulira wadde eddakiika n'emu. So bamivula abo twabaleka bayingire system bagende nabo baliyeko. Okay? Naye nga bwe banaagenda mu maaso n'okutwataakinga mu nkola etali ya buvunaanyizibwa tugenda kubenganga mateeka agafuga struggle ag'enjawulo. Jjajja baali badde bamuyamba okumuwa intelligence entuufu, okumuwa analysis entuufu kubanga akirabiddeko ku Eli Tumwine, just Eli Tumwine. By the way, abantu mwine okumanya Eli Tumwine tabadde as dangerous and harmful like other generals who are still living. Okay, very good afternoon, good evening. Okusiza simu tuli onako olwaleero tweyanziza nnyo okwewa munafa kongezi ka leero. Tulina Gen Bigirwa no South akaba mupiira kye bamukoze naye takitegeera naye nga tugendera naye teyayagala kubanga team okwagira team eri mukobwa. Nawe tuwayagala nenga yensi mwe tuli.
So nolensonga eyo mutusonye nti tuze live when it's a bit late tuva mupiira ate n'ebirala ebitunyiiziza nabyo bingi nenga kale kwe tuli olunaku olwaleero ensonga nyingi eziri mu ggwanga Gen Bigirwa nkwebaza nnyo bali okulabika olunaku olwaleero essaawa zino ate obudde nga buyise. But I'm very glad you guys are watching right away mu ssaawa zino mwebale nnyo nyini ddala. Geno ensonga nyingi ezirimu omuli kula mukadde waffe jjajja Byalugaba William omusajja ali bubi bannange Byalugaba ali bubi. Please wherever you are, whatever you can, rise up to saving omukadde waffe Byalugaba William ali bubi. Mbaddeko olunaku olwaleero naye nakwadde ate nze ndi behind the camera essaawa zino muzikirize nange olusi kamera nzitya naye Arsenal Arsenal ina omukago ne Nuupu sitegeera gyoyambadde biringa Arsenal byerina biringa bya Nuupu biriko gaani biriko biki naye kale tugenda okutambula olunaku olwaleero buza kuba tulaba atutandikirawo naye nga kyembasaba please let's all rise up and save Byalugaba William who is totally sick, not feeling well at this particular hour. A very good evening. Abatulaba balungi nate ndi musanyufu okumawo mu studios za Flashlight TV. So wana Dr. Roger webale nnyo emirimu gy'okola. Leero tuleese kiro mbadde n'olunaku nga lubadde busy nnyo ensalawo ntuuke wano obudde buno kuba ate enkya ate nalwo luwanvu nnyo nalwo terujja kusoboka so tusalawo okujja mu time eno. Kitalo nnyo abakulu abafiiriddwako ab'enganda zammwe, kitalo nnyo abantu bonna abafiiriddwa abantu bamwe naye nga tebakola mawulire ne musirikira eyo wansi ne mufa n'obulumi. Tubasaasira nnyo mwenna n'abalala mwenna abalina bye mutuuseeko ebya development ebyobufumbo obutukuvu ebyokwanjula mwenna mu ngeri ez'enjawulo nammwe mbasanyukirako era mbebaza. Nange ndi mu kkubo ery'okutukuza obufumbo era ssaawa yonna nga 18 omwezi guno gwe tulimu gwennyini bajja kuba banyanjula mu bazadde abazaala omuntu wange mu butongole ate nga 24 tujja kubeeka muli nga tukuba ebirayiro ebitukuvu ne munnange Kano Fanta. So nange naatera okuyingira mu lubu lw'abeesiimi abasajja abagundiivu abasajja abatebuguyabuguya abatalina spare taya abasajja abakomayo waka mu time communicating nga ndowooza Roger nja kuba nkikuleseemu ekyokwebuguyabuguya tekindekamu kuba nange bulaba ndi bwereere kale if time has come to say that I had to be introduced time will come, no problem. Naye nze mu lubu lw'abeesiimi nja kusookayo then naawe nkusabira ogobere process nga bweri. Ndi musanyufu okubeera wano mbaagaliza programu ennungi. Kale oyo gwaita Gen Bigirwa akawungezi ka leero embeera eri mu ggwanga okulaba abantu okufa Gen muno yakitadde kakati gwe Gen ba Gen lwe mufa abantu celebratinga naye kiki ekiddako wa muganda wange kikyolaba maaso awo okufa kwa Gen bwana Eritu Mwine kwabaddemu ebintu bingi bye tuyigamu oba kwabaddemu ebintu bingi kale nga size nnyo mabega nga just ngenda kuwe forward NRA M7 okufa kwa Gen Eritu Mwine kuyina okumuwa ekyokuyiga. Okuyiga tekuli kuffe abali eno, okuyiga kuli n'oli ayina omupiira ayina okudda ku drawing board akole proper assessment akole critical analysis ku NRA revolution gyegenda okukoma. Bwe batakola okufa kwa Eritu Mwine kuba tekumulaze ekyo nti yeetaaga okukola proper analysis ku NRA revolution eya baga evira ddala mu gya 7 eyo paka olwaleero ajja kuba yayoza n'ayanika mu ttaka.
kubanga tumwine abadde omu ku top generals mu NRA abaleeta ekintu mu mbeera yonna, oba yakuba esasi erisooka oba teyalikuba, oba olutalo yalumalako oba teyalumalaako. Ekikulu kiri nti struggle yaabwe ya succeeding, ekino ne bakikwata ne baregisteringa success mu generation yaabwe. Naye wetuli olwaleero, singa mbadde ndi mu kampu ya General Museveni, mbadde mukaka kifuba okuhavinga analysis, proper analysis. Kati yeetaaga ba critical thinkers, okay? Abantu abatuula ne bakola analysis nti wekibanga ekino kyekiri mu mitima gy'Abannayuganda, bwekibanga bwekiri Bannayuganda bwe bati balowooza, because it has never happened here before. Omuntu okufa ne wabaawo embeera y'oku appreciating okufa kwe, tekibangawo. Kyeki kireese much hatred. Okay? Eva kuki? Eva ku bad governance. Kakati ba critical thinker mu kiseera kino jjajja baali badde bamuyamba okumuwa intelligence entuufu, okumuwa analysis entuufu, kubanga akirabiddeko ku eritumwine, just eritumwine. By the way, abantu mwine okumanya eritumwine tabadde as dangerous and harmful like other generals who are still living. Do you want to tell me that most of generals have been very dangerous? We have General Kale Kaihura. Do you know how many people he killed? Omanya abantu abafiira mu bikwekweto bye? Sibimanyira sa IGP. We have Peter Erweru. They are more harmful and dangerous to mankind than even the foreign aid to win. Yep, kind of. So, njagala okutegeeza naye olw'okubanga eggwanga wetuli tewakyaliwo bwaseruganda, tewakyaliwo gamba nti ono adde musajja mukulu, kati ekintu kyonna tukirabira mu nkola ya revolution. Your death tugidefininga, tuginoonyamu tutya revolutionary message enayongera okupushinga abalwanyi. Kabenze Bigirwa Moses nga nze afudde, ab'enganda zange bakaaba n'abalwanyi ne banyolwa nnyonnyonnyo, but okuziika kwange eteekwa okubeera platform ey'oku advancinga struggle. That's how Muslim Brotherhood Egypt we are defeating Mubaraka n'emujja mu buyinza. Niwankubadde ng'obuyinza bwabalemu okukwata. Death, it is an activity. Death, it is an activity. Oba mufiiriddwa mu enemy camp, oba mufiiriddwa mu camp yammwe. It is an activity, era a revolutionary actors abali mu kisaawe bwe mulemwa okutilizinga message, bwe mulemwa okutilizinga any dead body ne mugijjamu ekintu ekyenjawulo ekya-advancinga struggle, muba temuli mu struggle. Okitegeera? Yes, sir. Kankuwa ekyokulabirako, Muslim Brotherhood bwe baafiirwanga omuntu, nti waliwo koligi yafudde, oba Moroka yamutomedde, oba bamuwadde butwa, oba baakoze eki, ekisookera ddala nga bamuziika mu namba eyeetaagisa. Abantu 15,000, abantu 20,000 ne beeyuwa mu kuziika munnaabwe ng'akoze eki, ng'agenze. It's an activity kubanga olunaku olwo lwonna nga mwogera ku mugenzi agenze, muba muwanda ebigambo ebizaamu abalwanyi amaanyi, nga tebikoma kwabo bokka abazze okungubagaawo bamunnaz, wabula n'abali ku mitimbagano n'abasigadde mu maka gaabwe okufuna ekifaananyi ky'olutalo wawe lutuuse na buvumu ki obuliwo newankubadde nga waliwo munnammwe afudde. Wabaawo afa nga abadde mu enemy camp, it's also an activity okumodifyinga that dead body ne mugijjamu obubaka bwa struggle. And wano wetuli
we tuli am telling you kabani anabafudde the political message will be there. I'm telling you. Now, do you want to tell us that Uganda's problem is the current president? Absolutely. Tekirikodde okubuuza ekyo. Ekyo kibuuzo niwo kibuuza mutabanyi wange omuto aba akitegeera. Okitegeera nti n'omubuuza who is the enemy of this country aba akuddamu. Who is the president of this country aba akuddamu nti Bobi Wine. Kyagulanyi eri mulema okwogera ayogera Bobi Wine. So abantu mwena njagala mutegeere enwana hybrid dictatorship bagirwanyisa batya. Buli ekigituukako kyonna kiteekwa okureflectinga, kiteekwa okubeera mu mitima gy'abantu. Tetusobola kukkiriza jeno n'aziikibwa buziikibwa bwatyo nga tewaliwo controversial statement zikolebwa. Okitegeera ate kati tuba tuli mu struggle ya kikaaki. So that impression will be there. We shall continue to create it. Erabika nti omuntu yenna abadde ku ludda olunyigiriza abantu waba Mungu amuyise wabaawo embeera gye tumuwerekeramu ffe nga bakyali mu struggle because eri tumwine abadde musajja mulungi, abadde musajja ekisooka ayagala okufiira mu bukulembeze mwafiiridde. And it is unfortunate the day we are supposed to retire, it's the day that he was buried. Yes. So fenga fe ekisooka fenga abalwanyi abali side zeno tuba tumubala eneme tuba tumubala nti muba musajja mukulu asigazzaani tiasigazza muganda we n'abalalalawo nti oke tumubala kiringoli bwana kuba amasasi nga mumanyi nti alina magazini emu naye nga muyise mu bungi ne mutandika ogibala n'atulisa bwe pa timusigaddemu 3 mulimu ne muyiika n'atulisayo 2 mulundi gumu papa okiwulidde mugamba 29 ge gasigaddemu ajja kupowa bwemweyongerayo bwemufunza agenda okumaliriza nga magazini nkalu abantu balemeddewo. So n'omukulu ono bwetwe tulina omukuba so basibo ne banyabo temubeera na shayi okubaako kyoyogera nti eri tumwine yafudde tobeera shayi kweyo ensonga because it is a strategy. It is a strategy to scare them. It is a strategy nebeekyawa. But are they scareable? I'm telling you. Obusungu okujjako nga tewaliiwo intelligence wano mu Uganda naye ensi zonna ezirina intelligence eya high profile. I'm telling you my brother tewaliiwo bw'otunuulira obubaka bw'abantu nga bajagagiza omuntu afudde nolowooza nti kikomaawo. Mulimu political message mu kujaganya okwo. Okay. So ffe ng'abalwanyi tuli basanyufu mweyo embeera era nze ndi musanyufu olw'okubanga bannayuganda they are conscious ku bigenda mu maaso. Buli kintu ekigwawo at least bakijjamu message endala esobola okuyamba eggwanga okugenda mu maaso. Okay, nga kyali ku ebyo mbadde nsaba sindikako message ey'omukulu Byarugaba William omusajja ali ku kitanda ate ali mubi nnyo, and I would wish that whoever can to stand with us to see kuba tumwetaaga mu Uganda empya, tumwetaaga mu Uganda ensuubize, tumwetaaga to do a lot of things mu ggwanga lino. Njagala okutwala obubaka bwange obw'okusaasira mukadde wange Mwami Byarugaba William. Mwami Byarugaba William oyo y'omu ku basajja bempangadde nabo ku muzindaalo kuno emyaka mingi. Natandika okumulaba mu 2002 gy'emyaka 20 olwaleero nga wa NRM ng'ajjaawo n'ayogera ebintu bye NRM ne tumuchallenginga ne tubiwamu amazzi ne tutambula naye bwetutyo paka juzi wano Mama Mbabazi bwe yavaayo mu 2016 era naye n'agoberera Mbabazi ne bagenda mu go forward. Kakati ekiriwo kiri nti yalwala cancer, si bwe kiri? Prostate cancer n'ebirala bibiri amansa. So njagala okumusaasira, njagala okusaba Mungu amususe
olwokubanga ndi mu mikolo egyenjawulo nange ginkutte wano ne wali njagala kumusalako nga nvudde mu mikolo nga nteredde bulungi nga nina time saba Mungu amunyige ebiwundu ebimuluma era nsaba amwongezeeko obuwangazi bwe ku nsi kubanga tukyamwetaaga as national unity platform twali twakamulonda okubeera atwala abakadde waba veterans abazirwanako nga yeridda waabwe mu Uganda. Unfortunately tanaba kufuna mbavu zikakala bya milimo gye mu office eyo naye nsaba Mungu oyo yatonda ensi okutali mpaji atali amandazi amususe eyayawula ennyanja ne ku lukalu yateekamu ensozi n'ateekako agayinja naye nga tegagwa ayambe obulamu bwa mwami William Byarugaba asobole okudda engulu. Naye nga jena ng'okyali ku ekyo ekyasinza okuneewunyisa twagenzeeko mu ddwaliro mwe twabadde wabula afuna his services abasawo bennyini nabo nga balinga ng'abawendule nti omanyi bw'oba olina ekiwundu obudde obusinga kirina okubeera nga kitreated banyweza abakola ki awali obulwadde naye ate babadde ng'abasiisiriza bwe bati naye ng'ekituufu bakimu balina okujjanjaba naye nga bali bwe batyo. What I'm trying to mean is that this hospital that you have been carrying out his services and his medication, they did not treat the real disease. So actually Tebinagwa niwola Byarugaba William nga yavaayo mu NRM najja atandika ku advocatingira change kuba talina kyatalaba abakulu bonna yabalimu okiwulidde ebyama byabwe abimanyi. Lino eggwanga teriri ku muntu wa bulijjo. Lino eggwanga Katonda kasita akuvaamu n'akuleetera ekirwadde eky'amaanyi oba ofunye accident nga yamaanyimu oba ofunye kansa oba ofunye ekintu kyonna ekiri beyond miliyoni emu nga toli mu gavumenti ogenze kufa. naye Byarugaba tajja kufa tujjamwirawo mubiri oba tutya oba tutya. Kituufu nnyo naye kinjagala okutegeeza mu bintu ebisobola okugisaako gavumenti eno mu ddakiika obudakiika y'ensonga y'ebyobulamu. Ensonga y'ebyobulamu nze nga Bigirwa ndi musanyufu kubanga buli muntu agenda mu ddwaliro taddamu kwagala gavumenti eno. Tekisoboka. Buli alinnyayoko ku kigere bw'ati oba olwaziza mwana oba gwe olwadde kennyini oba olwaziza bazadde bo oba okoze otya tewaliwo agenda mu ddwaliro lya gavumenti n'okomawo ng'okyagiwagira. Tekisoboka okujjako ng'oli mulalu oliko ekikyamu ku mutwe niwe oba ogenze mu ddwaliro ly'abalalu ery'ebutabika era ovaayo nga eno gavumenti ogikyaye ng'onoonya wakuwagira mulala kubanga we wabaawo ekintu ekyazanya gavumenti eno nekigirema okuteeka mu nkola ebyobulamu byagizanya nnyo. Nze nakugamba nti eri ebusoga ekamuli tuziika abantu because abuze emitwalo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ebiri twala gumu n'ekitundu gumubuze n'afa bulungi nnyo n'afiira ddala bwekuu ne mumuziika naye nga lwagumu kitundu ku ebiri abadde alina okubribinga omusawo ajja amuzaalise adde alina okubribinga omusawo ajje akola operation mu mbeera yonna. Mu byalo ekyokufa kyafuka kintu kya bulijjo tekikola makulu n'obujjanjabi okubula mu ddwaliro bakimanyiira abantu tebakimanyi nti balina okuba n'obujjanjabi. So ekisinga okutuyamba nti buli agenda mu ddwaliro avaayo amagama ga AK-47 gavumenti eveeko nga bukyali. Amakulu g'abantu bakoowa bazibu nnyo. Okay. Nga akyali ku ekyo jeno olowooza Munnayuganda yali kusaze magezi ki okulaba nti
tu survivinga we tutuse ekikulu ekiriwo olwaleero emphasis yonna bannayuganda mbakubiriza bakadde bange mwenna emphasis yonna tulina giteeka mu kubuildinga capacity esobola okwanukula capacity yanukula esobola okweŋŋanga omulabe ffenna omulabe tumumanyi but tulakinga capacity building tulakinga capacity eyokumweŋŋanga eyo gye tulina okuzimba kati in terms of personnel, in terms of intelligence, in terms of resources like money, in terms like time. Okay, ebyo byonna ebyo component mweziri mu struggle gye tulimu twetaaga kati wano we tusinga okwetaagira okuorganizinga obulungi tusobole okweŋŋanga omulabe otherwise munagamba mbuze nkola nfiisa emiliyoni yange mu $20 omwezi sijui bansasula $200 sijui bansasula $200 temuli makulu ebyo ng'eggwanga teriri stable omuntu afuna ekizibu kya dakiika 5 nga yetaaga $5,000,000 ne batunda ettaka ngayo yarugaba kati wetuli essaawa zino ne batunda ettaka nga sente tewali ate ng'omuntu agenda kufa ate ng'abadde wa mugaso nnyo. So ekintu kye mbagamba muve mu ebyo mbu nze nvuga kalandi kuluza kange temuli amakubo mafu ovuga landi kuluza yo naye ogenda givugira wa. So njagala okubategeeza nti kye tulina okukola mu kiseera kino kya buildinga capacity okulabika nti tweŋŋanga omusajja. Okay, nga kyali kwenga musajja onaku olwayo bagenda kuza bana amasomero ate ng'ekiriwo Janet yatugambye nti amasomero agaliko ennaku zino nago gabasobodde dda nti government aided schools ate zisinga okwongeza ebisale. Andi kakati ekisooka Janet alina buyinza bwogera ku masomero ate lwaki wadde line minister kubanga bagera mu kye bayita privatization ne liberalization of the economy. Okay, privatization baddira ebintu bya gavumenti ne babiwa abantu ba bulijjo. Kati setup gye tulimu ki tulimu purely capitalism state okitegeera whereby demand determining demand and supply determining price ey'ebintu ebikola ki ebigenda mu maaso. Kakati abantu abazadde abaagala okusomesa abaana weebali ekyo tetukigaana weebali bayitirivu nnyo naye amasomero ba owners baago gali privately owned amasomero. Kati lyoli nannyini ssomero aba yagereka bugeresi sente kubanga it's pure business purely. So tebalina stories mbu ate education to providing services mbu ate biki bali ku kyamagoba bali bw'ogenda ku ssomero ng'abaana bakomawo loole ne loole zitika ebintu biyingiza supermarket abaana bibaleese supermarket namba. Okay, okitegeera kakati okusoma kwa wano kwafa yafuuka business. Bwefuuka business omuntu wa wansi nannyini mwana yasinga okulumwa yasinga okukola loss kubanga ye muntu atoolebwako essente ezimitinga costs ez'ebintu ebirala byonna. So abazadde mukkirize olw'omusajja waffe eyo bamuyita Dr. Nawiso yagamba nti bajja tumaana batumaane tukyolye ng'agamba nti bajja tukuula amooya nga bono okongola enkoko n'ogijjako amooya naye nga togisazeeko mutwe sigale bwerere okitegeera efiiringa obulumi bungi n'ogireka n'etambula obulumi bungi
obulumi bungi bwefiiringa naye gwe abakijjako ebyoyo batoyinza gisaasira kati naffe leka batunyigirize leka abaana bakulemerereko okusomesa awo bwe tugenda okuddamu amagezi tugatte amaanyi ffenna tugende tukole ki tugende tuggyeko omusajja naye omusajja n'amala gavaako bw'atyo omusajja ekigambo presidency kiriko ekkomo oba oyagala oba toyagala okay ekigambo presidency niwe okikwata emyaka gyonna ne bw'ogamba nti ogenda kifiirako omala n'okivaako ssebo era eggwanga ne ligenda mu maaso. That's very much true. Jeno kuba nti ebyo olina okukola bye bingi njagala tunaatera okumaliza mu dakiika eziddako kakati kwena embeera gwe nga kinoomu. Yes, we understand Uganda of today nti ebizibu ebiriwo nti gundi yabireeta ebiriwo ono mukulu tibwabola naye abireeta atya? No, ekintu ensi yonna kasita owulira nti oli afuze emyaka egisukka mu 2 golooza abazungu basiru ku bugezi bw'abazungu nga bw'obulaba be bakoze buli kintu kyonna tekinologi ne bino bitwogererako byonna byabwe golooza basiru okugamba nti omuntu atufuga emyaka 4 oba golowooza ofiisi y'obwa pulezidenti ey'omu Amerika tewooma ewooma oba eye Germany oba eye France bazeetaaga myaka 4 wetuba tukyakwinamu essuubi tukongereyo emirala emeka ena gye myaka 8 obayita basiru nnyo kubanga nze abantu benakkiriza Katonda beyawo amagezi mu nsi yonna bazungu jeno naffe tulina amagezi tojja tutumanya ate gali luddawa bino bitukola bati okay omuntu alemwa n'okuoperatinga essimu eno kati sebo tojja tuvumagdivu mabali jeno fetusomeddeko mu bazungu kyonti betwavaayo kumbuulira kati byenkola bindowooza bikolebwa agwosomerayo byotula nti byendi mukola bino bya kizungu innovation ki gyolaba mu Uganda olaba amasimu gano gabadde wano tugenda mu myaka 15 tetulina ssomero lisomesa amasimu ngenda ditandika ate otya ate mbikolere ki olaba ng'omuzungu kino kankikubulira olwaleero niwe kabakaana kato kayitenga anko lwaki kayita anko kubanga kaba kali waggulu w'okumanyako tojja tumanyira ate naawe ife ebintu byaffe by'ekiddugavu bintu bya kisiru nnyo I'm telling you kati andi gambe bali I'm telling you andi kakati ojja kuwakanya amazima ojja kuwakanya kati nze va kulaba mupiira saawa zino Man U ng'esamba Arsenal ekisaawe kya Man U olowooza bakizimba mwaka ki ate naliyo 1890 nga tuyingira 1900 goza Uganda teyaliwo yakola ki mu ogwo omwaka Uganda bali bagiwamba abo yali mumatwale kati abazungu bagenda mu 62 netuzimba Namboole bagenda mu 62 netuzimba Namboole okimanyi nti ebungereza ekisaawe ky'e Namboole n'akatiimu ak'okukyalo community team zibuno Sheffield United tebina kisaawe module eyo sima oyina kyagala bungereza musajja ng'otujevunye nnyo nze ndi realistic okiwulidde nze ndi realistic abazungu baalabuka nnyo Katonda yabawa amagezi mangi ffe n'atusiriwaza gwe naani ffe abaddugavu gamba yasiriwaza gwe nze nkubuulira nze sibiriimu ffe abaddugavu so mweyo embeera ne nkugamba nti abazungu tebaali basiru kugamba kigambo kya president kiriko ekkomo baba n'obuyinza obuli mu ofiisi eyo opportunities ezigirimu challenges ezigirimu amaanyi agagirimu buli kintu kyonna okontrolinga public affairs of the state okontrolinga national resources zonna obwo obuyinza olina okubeera nabwo mu kaseera akagere bwe kiba nga kiri open bwekiti nti ogenda kufuga paka lwolifa ensi eba egenda kubonaabona so kiri ekibuuzo ky'obuuziza
nti naye bannayuganda ebizibu omukulu asobya atya okulemera obulemezi ku ntebe kyekisobyo ekikyasinze obunene mu nsi yonna kubanga bw'ovaako obubi abantu babonaabona nnyo right now abantu beri faananyi nga bagambye Museveni kaweddemu waliwo ebbala naasigaza omwenge weebuuze tewaliwo ebbala egenda kusigaza mwenge sibiriimu tewaliwo kubo ligenda kukola kuba abantu bajja kupakinga mu kkubo nze nkubuulira abantu bajja kupakinga mu kkubo bajaganye jeno nga tuvuddewo akasembayo nalabyeko mu program omusajja gwe bayita abamu bamuyita biwempe muvule biwempe abamuyita mivule basajja mivule things of that kind yavumye Bobi Wine olunaku olukeseza olwaleero neneebuuza bawempe mivule Bobi Wine amwagaza ki kakati omukulu yatugamba ebitalina makulu tubiwa makulu naye omukulu mwami mivule oyo kamwogereko akasembayo mwami mivule time gwe bayingirira NRM ye time Kyagulanyi yali atandise okuhiitinga ng'alinnye nga bayingiriddeyo ku mission nga Kyagulanyi yabawadde bargaining power ffe katudde eri tumuvume ffe tumusobola omugambako kati timu eyo fulufiga oyo mivule bajjo I think Abitex no nebesogeri Ronald Mayinja nebesogeri nga bargaining power bajije ku Kyagulanyi kakati relevance yaabwe eri ku Kyagulanyi sentamu kasaba losing that touch eyokumwatakinga baba bagenze kusula njala kakati kwe kusalawo ne batandika okwogera ebigambo n'ebitasaana omusajja basajja mivule eyali radio presenter omulungi eyali moderator owakabi eyali inspirator wallahi ya Mungu yasalawo okufuuka ekimpemempeme natandika okuzanya kadingo ku mpewo natandika okukola obutambi olwokubanga ayagala sente ffe tufuddeeyo naye Kyagulanyi bw'omuvuma wali olabyeko tuleranga etise ebyamaguzi erina gyegenda wali ogirabyeko tulere eyo singa akagaali kajja ne kagitomera emabega bwepu naye nga driver ali eri atwala cement ava Tororo amuleeta Kampala akagaali ako kayinza okuyimiriza tulere eyo ne driver ayinza n'obutawulira nti waliwo akagaali akakoze eki akantomedde emabega so kakati abakulu abo bonna ku Kyagulanyi balinga owakagaali atomera tulere emabega tayinza nakuwulira wadde eddakiika n'emu so bamivula abo ffe twabaleka bayingire system bagende nabo baliyeko naye nga bwe banaagenda mu maaso n'okutwataakinga mu nkola etali ya buvunaanyizibwa tugenda kuba enganga mateeka gaffe agafuga struggle ag'enjawulo omukulembeze w'eggwanga yagenzeeko abaddeko mu Italy eyo olaba omukwano gwe bamwanirizaamuko omukulembeze w'eggwanga abadde mu kibuga Italy ku mukolo ogw'okulonkinga firimu 20 ezakabi mu nsi yonna mu nnaku zino firimu yaffe nno bagiyita The Ghetto President ekwata ku bulamu bwa Kyagulanyi sentamu Bobi Wine engeri gyabeeranga okuva mu buto bwe music career n'akurosinga n'ayingira politics firimu ekulaga obulamu bwe bwonna bwonna yakutte ekifo kya kumwanjo so yagenze
ku expedition yeyo asobole okubeerawo era bamulabe nga akumba ku red carpet mu kamera nga 2 eggwanga liteka ofugibwa abantu nga balina exposure. The guy is exposed. Okay, yabadde wali nga atambulira ku red carpet akubye esuuti anyiridde bulungi ate okibayifa aba NUP mu kuba amasuuti tuli bamutawaana nnyo. Okiwulidde kubanga figa zaffe teziringa za Moses Ali oba Genosale twaliza awamu. So omukolo ogwo teyakomye ku ekyo n'ayongera okwogera ne bannamawulire ab'enjawulo okulabika nti ye-expandinga struggle gye tulimu. Mu diaspora wali eri waliwo balina rolo y'amaanyi nnyo ey'okusamba we tuba tunadifeatinga nakyemalira kubanga kyolina okumanya ekirala nti kuzimu ku nsonga lwaki General Eric Mwine yafiiridde Nairobi aba takyasobola kugenda mu America. Ijamani tasobola kulinnyayo, Bungereza tasobola kulinnyayo, aliko embago naye embago eyo etuukibwako etya gwe omulimu omukulu gwaliko mu Europe awo gwe mulimu omukulu gwaliko okulabika nti asaggula obusobozi obw'amaanyi obw'enjawulo obuweekaninga nakyemalira. Kyo tugenda kikola era njagala okumwebaza yebale nnyo tukiikirira yebalire ddala ffenaffe aba infantry balese eno naffe tukyakola ki naffe tukyakola ogwaffe era wanaakomerawo wonna nga tumuwa comprehensive report ku nsonga ez'enjawulo. Nekisembera ddala omusajja gwe bayita Muhoozi Kainerugaba yaddidde n'agamba nti yali amanyi nti no bannayuganda twayigira ku kakwenza oluvannyuma lw'omwalo gwe baakutte Tracy kuba nti yacelebratinze nti gundi yafudde Eric Mwine. Yes, embeera ogyogerako ki? Muhoozi agezako okonfaminga nti bakola kakwenza yabirimu. Muhoozi tewali atamumanyi nti mutemu, okitegeera abantu bonna bakimanyi nti aliko yalesi nnyo era bw'afuna omukisa okukulembera lino eggwanga agenda kutta abantu bangi wadde nga ne taata we asse. Okiwulidde naye okukangakanga kwa Muhoozi tekugenda kuyimiriza nteekateeka z'abalwanyi. Because for us we are fighters, we are still pursuing our struggle. So aleme kulowooza tugenda mutunuulira butunuulizi mbu General Muhoozi wuuyo kodi biki ati aimaawo General Muhoozi atuuse sijui stand by generator ebyo byonna muzira makulu. I'm telling you ife kye tujja okukola okujja mu maiso n'okujaganya ekiba kisoboyike oba obutajaganya byonna biri mu ngalo dhaife era ezira muntu gwajja kutiisatiisa era talina muntu gwagenda kanga manye otabikamu oluganda n'olusoga. Talina muntu gwagenda kanga oba ayagala oba tayagala. Fulutalo lwaffe lukyagenda mu maaso. Jeno ku lw'embeera y'obudde n'ebyokola bingi okututambulemu si buli abatulaba tujja tandikiraawo ndowooza nga ku lwokuna singa tunaabako ekipya ekiyingirewo mu ggwanga we tunatandikira. Abatulaba mwewala okubeerako abatulaba n'omukolo gukyanemeredde sente sinazifuna sijja kulimba wana dokita era nja kusaba sebo dokita nkolereyo live ku lunaku lw'okutaano weekend etandika mu meeting zaffe tubeere mu meeting nga meeting eri live abantu bansuulirengako ku ssimu kuno n'abalala bansuulirako otherwise ngenda kuswala singa omukolo guba gunnemye ate sigenda kuswala nzekka nawe mugenda kuswaliramu. Tuba tuswala munna abantu bonna mwe buli amanyi Bigirwa ojja kuba oswadde kubanga ojja kuba olemereddwa okuyamba Bigirwa akola omukolo gomanyi kati nkabiraani era olina okukabira ffe. Yes, so next Friday sebo omukulu nja kusaba okkirize
ogende mu meeting zaffe tubeere live tusobole okurisinga some funds omukolo gubeere bulungi musule bulungi mweraba sitwaga ekyagenda mu maaso sitwaga is our life neera bajike teberabira okutuuka eri byalugaba William byalugaba William gwe twagala osortinga out mu nnaku zino ebbiri essatu musobole okujja ku Lwokutaano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Nga yali sorted out ate tulabe ekyange bwe kinaaba. Era nekya tugenda okukola anytime ngenda kuwako updates. GoFundMe eri byalugaba William tulabe nti nno adde engulu GoFundMe anytime we are launching it. Asobole nerabidde nebalizaako omukyala gwe bayita Robina w'Obungereza. Mama Robina yatuleetera engoye. Okay. Engoye campaign gye twaliko ey'engoye wano. Yazireeta era sebo kugenda ne kamera yaffe eno tugende tuzigabe. Weewaawo. Mu bantu b'e Buyende, mu bantu b'e Kamuli. Mama Robin webale nnyo webale ddala tabajjangu. Nzeeko nnyo. Era nsaba n'abalala mwenna abasigadde. Tulina n'abafu mukwano gaffe Mama Mugagga oyo abeera mu America ate. Mama Mugagga sinamuwuliza, Nduddo mukubirako anyway mbadde busy. Weewaawo. Naye ngenda mukubirako tusobole okulaba. Mbeebaza nnyo mwenna abatusupportinga mu ngeri ez'enjawulo. Mwebale nnyo mwebale ddala naffe katukole bye mutasobola kukola. Weewaawo. Mwebale nnyo mwebale ddala tujja sigala nga tubaweereza mukole ebyo tutasobola kukola tutambula namwe mwenna. Eno shot tugikoze nnyo obudde obw'ekiro naye kuba nti we need to update you all day all the time. Ku lw'obulungi bw'ensi yaffe bulungi bw'eggwanga tusigale nga tuyambagana tutambuze ekigambo kino. Sigadde ng'omwanjuzi wammwe ku mu program. Ahewa Rogers behind the camera. See you next time if all goes well. God bless you for now and bye bye.